Gavumenti yakwongeza emisaala gy'abakulira abakozi ku disitulikiti bayite bakaawo, ba town clerk b'ebibuga ne munisipaali, abawandiisa basookerwako bayite ba under secretaries ne ba commissioner mu mwaka gw'ebyensimbi ogutandise omwezi guno. Bwe babadde mu lukungaana lw'abannamawulire ku Media Center mu Kampala, aba public service nga bakulembeddwa minisita Muruli Mukasa bategeezezza nti obuwumbi 2024 ze zigenda okweyambisibwa okwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti bonna mu myaka 6 nga mu kaseera kano abakozi ba gavumenti 7 ku buli 100 emisaala gyabwe gyongezeddwa. Uganda shillings 2.4 trillion has been invested in salary enhancement in phases. We have got a phased pay increase targeting critical sectors. The second phase aims at reaching 77% of the long-term pay targets for all public officers, including, of course, the teachers of humanities and others. Minisita Mukasa agambye nti obuwumbi 55 bwateereddwawo okuteeka abakozi malwaliro ga gavumenti amapya n'agakuziddwa okutuuka ku mitendera emirala nga kyakutandika mu gw'omwenda omwaka guno. For the financial year 2025-2026, we shall see additional resources for recruitment, including 55.5 billion shillings for staffing new health and education facilities. And of course, the deadline for recruitment this year is 30th December 2025. Banjudde n'enkola eyaleeteddwa gavumenti okunyweza abakozi baayo ababeera batuuse okuwummula ne bakyusa emyaka. Bakozese system gye bayita electronic document and records management system eya kalimagezi okucekinga okulaba nti fayiro zaabwe n'ebipapula ebirala kwebiri. Bakakasizza nti bagenda kuyamba okulondola enkola y'abakozi ba gavumenti okukwata abakongoola n'ab'empewo mpozi n'abajingirira ebiwandiiko okufuna emirimu gino. Abali mu gavumenti kasita tusanga ng'ebipapula byabwe byali bijingirire bajja kugobebwa ate ne bwe baddayo mu ssomero ne batereeza ebipapula byabwe era tebajja kukkirizibwa okuddamu okukolera ekitongole kya gavumenti kyonna. Ismail Nsubuga n'Anita Naluswata be bakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.